10 years of General Kabako. Maje gakutaka another problem. Akugambye tosuwa ba DJ ne ba MC abatokomoka nga omugango. Era nagamba ng'ekivulo ekisooka agenda kiteekangina kozo mwezi 18 omwezi ogwo 11 omwezi ogujja kijja kubeera kalenda hotel e Makindye. Mu lukale ojja kuyingira omutwalo gumu, mu VIP ojja kuyingira emitwalo 2, emmeeza yakakadde. Olwo tuli Makindye, bwe tuve Makindye tujja kubuusawo olunaku lumu lwokka awo mulemu. Ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogwa November mwaka 2024 ajja kuba yolekedde mu kibuga Mityana oba mu district y'e Mityana nze gye banzaala. Ajja kubanga ekivulo kye akitegekera kuwayitako Eden City Mityana mu lukale mutwalo, VIP mitwalo 2, emmeeza yakakadde. Banji abagenda omuwerekerako ne ba sponsors banji abasobodde okubanga babeerayo mu kusponsoringa Muganda Fono. So wena teweerabira mubeere bulungi nnyo okubanga mwaniriza n'okuba nti muteekerako Muganda Fono. Lodini Wine Kabako ayagala atakyusa laavu ate nga musanyusa w'abantu. Alright. Akalango bwe kaggwa tugenda butereevu ku video yaffe eyatuleese. Video yaffe eyatuleese njagala kusooka kuddamu ebigabo mbadde bye nakola ku lunaku olwokusatu n'olwokutaano biddemu. Baye bannayuganda tulina engombe egamba nti empulukutu za misuta zigenda na migomeka. Nze ngaze saagala muntu yenna afe mu bintu bya kisiru. Ensonga lwaki mpisa security alert zito abadde bazitegeera. Security alert esooka yiro tugwa tugende mu maaso. Alright. Gwe muntu yenna njala kutegeeza waliwo essimu nga eva mu Central African Republic ng'esookera ku kasaalaba 236. Essimu eyo etandise okubira bannansi bonna naddala ab'enkyukakyuka n'abalina ebikirowoozo eky'enkyukakyuka ng'ebakubira ebanyumiza emboozi ez'okugenda okwetaba mu bikolwa eby'ekiyeekera okuleeka Museveni. Ngera bagamba ez'ensimu teziva Central African Republic, ziva ku CMI bakubira abantu okugezaako batrackinga basobole okubajjamu emboozi gye baagala batandika okukwata omu ku kirindi babateeke emikono gya CMI batandika obatugumbula nga badde bakikola. Kale gwe munnange yenna essimbu ejjange eriko +263 gibulookinge togikwata n'oba ogikutte mistakenly toyogera kigambo kyonna muleke ayogere byayagala bw'anaakoowa anaakuvaako. Nendala zisobola okukyusa kodi okuva ne expose. So essimu yonna bwe ejjange eriko +236 ng'ekulaga eva mu Central African Republic topikinga bw'oba opikinze mistakenly toyogera sirika bw'omala giblookinge. Eyo namba ya semu ebagikozesa okutrackinga abaana bonna kuba Museveni akulyetiza ebinja bebayekera bingi ogezaako nnyo okulaba nti atiisatiisa abantu n'okubateeka mu mutego gwe. Ako kawedde. Akalala omuntu yenna njagala bategeeza mu abaana b'enkyukakyuka WhatsApp bazihacking ennaku zino zitya. Omuntu agenda kujja kusindikira message nagamba nti hi, nagamba nti can you update your WhatsApp. Bwaga nti update your WhatsApp nagamba kona mu link gya kusindikidde ng'amala kugamba mpa kodi eze eyo. Bw'omusindikira kodi bw'omusindikira kodi already abamaze otwala ennamba ya WhatsApp toliddamu kugiteeka mu nti ekole abagitutte n'ebintu byonna ebigirimu. So mwegendereze nnyo tokkiriza muntu kukyatinga ng'alimu simanyi kona mu link eyo simanyi activate simanyi search simanyi biki ebyo togezaako kukkiriza mu WhatsApp kubanga abayayi batufudde bakikola ku bantu bankyukakyuka bonna baba tracking ampola ampola. Kati sagala batwala WhatsApp zammwe mwegendereze nnyo ku bantu abajja basindikira link mu WhatsApp. Kyekimu ne ku Facebook oli ajja mu Messenger oba ku Facebook yona kusindikira link oba message naga nti kona mu link eno simanyi okole bitya kasito okikola n'okkiriza kitegeeza oba waddeyo page oba account yo Facebook ng'egitwala. Ekyo nakyo mukitegeera Facebook bahackers nga batwala account yo. Akala kasembayo njira bategeeza mwana bana Uganda nti constitution ya Uganda etuwa olukusa okubeera mu Uganda nga tetuna gwe twebuuzizaako era okwogera ebigambo bye twogera nga tulina emirembe. Government ya Museveni terina lukusa kuwuliriza bigambo muntu byayogera ku ssimu kubanga essimu ya muntu ne data wone airtime we. Wabula Museveni agezaako nnyo okuba nti alumika amasimu g'abantu naddala abamuvuganya okulya ekiboogera. Recently bali bakozesa telecommunication companies omuli MTN ne Airtel okubanga batracking abantu abantu batandika okulopa MTN ne Airtel mu mbuga okubanga bakozesa data w'abantu nga mu state okubanga tracking abantu abo. Kati state kiyakoze yalese oba ekyuma kino yali yakireeta naye nga bakikwese. Kati bakikweka abantu bategerewe bakikwese.
Neruno mukulu Barambaruga Hale eyita omusajja omunyolo bw'avaayo n'agamba nti baleeta ekyuma ekikwata ekigenda okukwata bonna abawemula Museveni n'abakungu ba gavumenti naffe tubiteekamu endya nga tutandika okunoonyereza gye twagwiridde nti Museveni yayingiza ekyuma okuva e Japan nga kino kitrackinga buli simu ya muntu naddala gwe babagadde bamwaloketi nga walimu omukwata nga bwe bagadde ekisonga lwaki Balamu yavaayo n'akyogera. Sisitimu eno bagiteeka ku kizimbe ekya Uganda Revenue Authority oba kyetuyita Revenue Tower ekisangibwa e Nakawa ekiwanvu ekyo. Era kuliko office za CMI eza ISO eza SFC ne mu bumenyi bw'amateeka n'oku tracking amasimu gano bakola bakimenya amateeka tebakizibwa ku tracking amasimu gano ng'era bwe bakola okola ki bwe bakola na number plates ziri zibadde mu digital number plates okutrackingiramu abantu kati na kino kimenya amateeka. Ekyuma kino kyava Japan. Eno system bagizimba waggulu ku URA Tower era nga agencies zizikozesa za ku trackinga bana Uganda bonna nenga bwe bali bakireeta nga kizze mu Uganda okuyita ku customs n'okuyita ku byokwerinda bagamba nti ekyuma kino kizze nga kigenda kukolera ku lwa Uganda Revenue Authority okutrackinga basmugglers n'abo abayingiza ebintu mu ggwanga okusinziira nga tebasasudde misolo nenga ate ekintu kino bakireeta kubanga bakola ki babegirako bana Uganda. Ekintu kino oba ekyuma kino system bagiyita cell phone triangulation known as cell tower triangulation is a method of tracking phone's location by measuring the time it takes for the signal to return to the multiple cell towers from the phone. Ekintu kino ekyuma kino kati omuntu bwe bakwetaaze wokubidde simu oba wokolera evungano wenjogerera ekyuma kino kimanya enamba y'essimu ne kimanya omuntu gw'essimu ne kikutrackinga ne kikulookinga. Kati bwe kikulookinga bakola saako ya 60 egyetolodde ekitundu ekyo n'oba nga wofunyemu enkenyera ng'otegeera nti bakutrackinga tosobola kusukka 60 egyonna nga tebakufunye baba kufunye n'oboga ati ogenda kumuvinga baba kufunye. So no mutegere ekyuma ekyo mu Kampala weekiri nenga kimenya amateeka okutrackinga essimu z'abantu. Mukitegedde bulungi kimanya amateeka okutrackinga essimu z'abantu n'okuba nti bawuliriza abantu byeboogera nayo kimenya amateeka. Ndoza mukitegedde bulungi kyenjagadde osooka obbadiramu mu security alert zembadde nazo kati tulyoke tusimbule video. Kati olwaliro ne information ekwata ku Bwakabaka bubiri tulina yaffe ya Buganda n'eya Bunyoro. Ndowooza engeri gye ntandikire waka kantandikire ddala ewaka kantandikire ddala ewaka. Mbalamusiza nnyo bazzukulu ba Nambi amannya gange Nzirumbi constituent buli bulungi mwebale kukola era mmanyize wambaza yonna gye mwagenda okunoonyeza Magala Eddiba mwagenda okunoonyeza ekyogera Magala Eddiba olunaku lwa Ssande ennaku z'omwezi ziri 2 ezakonka ku mwezi ogw'ekkumi mwaka 2024. Alright. Akugoba watu yakulaga ekkubo. Museveni agezezaako nnyo okunyigiriza Abaganda obagoba ku mataka obagoba ku mirimu obagoba mu business na buli kimu ne boolekera mu nsi gye bagenza okwolekera. Kumbe tamanyi nti yagenda basomesa bw'oti ensi bw'etambula na kumanya biki ebigenda mu maaso mu Uganda batasobola kumanya nga bali mu ggwanga Uganda. Omanyi kyangu nnyo okubeera mu Uganda nga tomanyi kiri mu Uganda naye ng'ate omuntu ali bweru wa Uganda asobola okutegeera ekintu mu bwangu nnyo nga bwe tonnakitegeera. Kiyava tugamba nti akugoba yakuwa ekkubo ye bali nnyo yebalire ddala katutegedde. Tutandise katambe katandise ngenda kusaba Muganda yonna gy'oli bwe mfundikira video eno mutandike okusaba Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Obuganda. Ekitambula okusinzira ku diversions eziri ku social media n'ebyatuuse ku Kabaka wa Bunyoro waliwo ekitali kitufu kitambula nkiddamu okusinzira ku kitambula ku social media n'engeri Mayiga gy'atambulamu ne gyakolamu programu ze nga Ssaabasajja Kabaka talina waali wonna mutandika okudimandinga Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Uganda kubanga okuva lwe twamubanja nava Namibia wattu baasooka namusibirako ebuddukiro gye twakubira endulu n'avaayo n'adda mu lubiri lwe ebbanda naye kati simanyi mbeera ki mwali naye nga nkimanyi nti yeetaaga okuba nti alaba ku bantu be. Buli Muganda yenna gy'oli nkusaba okuba omulanga tutandika okubanja Ssaabasajja Kabaka. Lwaki mbagamba tubanje Ssaabasajja Kabaka? Buli Muganda yenna n'atali Muganda ng'oli mu Buganda era ng'oli mu Uganda Ssaabasajja Kabaka kakatako okumubanja kubanga ye ntabiro y'Abannayuganda bonna.
era singa si Ssaabasajja Kabaka Museveni yalibadde yakola dde ekijjo bye mu Uganda naye ate ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki amukolako effujjo ng'ayita mu Banyarwanda bye yateeka emmengenda kusaba mutandike okubanja Ssaabasajja Kabaka abonekeko eri Abaganda bwe mutakikola temugamba nti Lumbuye tabagambye wano awo nga nfundikiddewo banyabo ne bassebo njala bategeeza n'okubajjukiza buli eyeeyita Omuganda ng'ayambala ekkanzu oba potega nswera n'ekizibaawo n'ayambala busuuti n'agenda mu nkuŋŋaana ezirimu mayiga ne musajja mukulu Mpoga ne Mapooga oyo mutegeere nti mulabe wa Buganda asookera ddala wadde yeeyita mukungu wa Kabaka be balaba basooka lwaki ngenza okukola okunoonyereza kwange nga mu ggwanga ery'Abongereza ne mu Amerika eri abeeyita abambejja abeeyita basajja ba Kabaka nga bo bano ne mu 1993 Ssaabasajja Kabaka bali bamuteeka ku Namulondo ng'ali wa Kabaka byamu ku bantu abaawakanya ennyo okudda kwa Ssaabasajja Kabaka okufuuka Kabaka wa Buganda kyokka olwaleero be bamu abatigisa ne Mayiga era bo bakugamba nti bawagira Mayiga tebawagira Ssaabasajja Kabaka era baga nti bo bakolera Mayiga tebakolera Ssaabasajja Kabaka kitegeeza tulina abantu abasiga ekifaananyi nti Baganda baagala Obuganda kumbe kiguma zange ente kufuwa mu kyoto kumbe emmere ekona abantu bano begendize nga bali mu Bulaya bali mu UK bali mu Europe bali ne mu America ne Canada banaatira okujja kwe kasitosa omuntu nga adiringa ne Mayiga adiringa n'empuuga beyo bennyini abaagala okusaanya Obuganda olw'ensonga ne mu 1993 Bwakabaka nga buddawo abantu abo bamwe bali emabega nga bafuira zirwana nti Ssaabasajja Kabaka tatikkirwa era mu kubatambuzanga engambo secretly nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa kati bambala amakanzu ne bambala ebizibaawo ne bambala obusuuti ne bagenda ku mikolo gyo nti bakolera Mayiga era nga bamayiga bennyini be bakimanyi kibakola kyennyini kubanga muganya okutegeera mujjukire mbajjukiza mu 1994 Museveni yagamba Obote oba Bote Abaganda abatuufu bagamba Bote bwe yali agenda okulumba olubiri lwa Ssaabasajja olubiri lw'Emmengo olwa Muteesa yalulumba n'akola buli kavuyo konna naye nga Yoseri yaliwo ku bantu abalumba olubiri olwo gwe muwaana essaawa zino nti yazzayo emirembe Yoseri yo bantu abakola effujjo n'okusaanya Obwakabaka wa Buganda kuba yali mu kitongole ekya State Research Bureau Bote bwe yalumba Obuganda Museveni najja ne yeebuzaabuza ng'afuka anaaba n'akwasaganya Abaganda n'abalimbalimba nti bamuyambeko alwanyise Bote n'abantu abali mu biseera ebyo atuddiza Obwakabaka bw'amala otulimbalimba nga maze okujjawo Bote ne Rutwa munnanga omwami ono bwe yali mu 1994 yagamba nti Bote yakola bubi okulumba Obuganda yandibadde akozesa nze n'enkola empya nja kukozesa Baganda bennyini okusaanya Obuganda njala bajjukiza mwenna abavuddeyo okulwana Mayiga Museveni Muhoozi Wasajja Kagere Agnes n'abaloga mulwanyisa kigambo kya Museveni kiyagamba nti ajja kusaanya Obuganda ng'akozesa Baganda kati yenna wagira Mayiga era ng'alondebwa Mayiga yoyo ali mu sisitimu ya Museveni nti ajja kukozesa Baganda okusaanya Obuganda so sifa ababudifendinga mukitegedde bulungi nnyo kati kambazeeyo wetwogerera olwaleero nzize mbagamba nti waddewo enteekateeka namutayiika ey'abantu bano wammanga okuli omukyala Saara Kagere oba Saara Kafuutu baawe Mugera omukyala omulala muyita Agnes n'abawiiki David Wasajja Apuuli saako Wasajja ko Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja Kiwalabye Male n'abalala okuteekateeka omukolo kye tuyita anniversary oba okwejjukanya embaga oba obufumbo bwa wakati wa Bale Mugera ne mukyala we Saara Kagere bana abantu babade bateeseteesa omukolo guno naye ng'ekigenda ky'omukolo guno kubanga CM Chief Task Military Intelligence ng'eyambibwako Museveni be badde batadde ssente mu mukolo guno ng'ekigenda ky'omukolo guno kwongera kuswaza Ssaabasajja Kabaka mu public takyalina mugaso mu Buganda ati bo buli kimu bano bo bakyekolera batya babadde bawandiika dde olukangagga lw'abaana mbw abava mu ntumbwe za Ssekabaka Muteesa wabula mu lukangagga olwo baali bawandiise ng'olukangagga olwo lubadde lugenda nnyo okusinga okuteeka essira ku David Wasajja Apuuli Saara Kagere Agnes n'abaloga nti baana ba Muteesa ng'ate lubadde lugenda kusunsulamu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nti si mwana wa ntumbwe za Muteesa n'abala bo be bawulira nga tebabeetaga kubalabako so ng'ate okufaana si Luganda abaana ate abafaana Muteesa
bana abakyala n'omwami bagezaako nnyo okubasuula okubajja mu lukalingagga lw'abaana ba Ssekabaka Muteesa. Ekyo no kibaddewo nga Ssemwoyo ekisasulira bano nga bagenda okiteeka mu nkola. Y'ensonga lwaki olaba nti ennaku zino be bagenda ku mipiira, ennaku zino be bakola buli kimu n'okuba nti bawadde Wasanja Kalu Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja obuyinza Mmengo akole buli kyayagala omuli okutunda ettaka, embuga, okusanya buli kimu n'okuba nga alonda n'alayiza abakulembeze bonna mu Buganda n'abulooka buli muntu yenna aliwo. Kubanga kino bakimanyi nti baagala kikola basaanyeewo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okwo bula bagambye nti buli muntu yenna fuba okulaba ng'otandika okubanja Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Abaganda. Ekyo mukitegedde mulungi nnyo. Ati bwe tuvaawo awo ayogera omu amagamaga. Ayogera omu amagamaga. Abadde bangoberera mwenna njagala musalemu vidiyo eno katundu katundu mbusaasaanya. Nabagamba nti Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi nsi yatemusizidde ensanga bisibe ne Banyalonda banna abali Mmengo baakola enteekateeka etunda Buganda banyabo ne bassebo. Mbadde nga nzija njogera ebigambo bino ng'abantu baganira ebintu bino byajja bijja ludda wambi bisinga emyaka gye. Njala bategeeza mwenna emyaka siku ebukulu ate emyaka siku ekutegeera amagezi gaba ga mutwe ate so si mugejjo. Oyinza okuba osinga emyaka naye nga nkusinga okutegeera n'okukola okunoonyereza n'obulumi eri eggwanga lyange. Ate obukadde magezi wattunga n'embuto wali ogalina. Era omuntu akaddiwa n'enkweze ate enkwezi muzisiiwula abantu ekyambaza abantu obugalubindi abasinga obungi bakweka buki nkwezenge zaabwe na butabalaba. Najja ne bagamba nti mu system n'enkola Mayiga gye yakolamu okutunda Obuganda mwe yasayiningira memorandum of understanding n'atunda Obuganda. Banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava abasajja ba Kabaka b'amasaza bajjajjafa bakulu abalangira abajjajjafa bakulu bebika namwe mwe n'abasajja bali mu Buganda. Bulijjo njogera ekigambo kino nti waliwo memorandum of understanding eyatunda Obuganda nga mulowooza lumbu yasaaga. Kati ukiwulira okuva muntu eyalika Mmengo ng'ate abyogera talina kyatidde. Tusimbule vidiyo wulira bulungi nnyo. Katikkiro Mayiga bwajja ng'agamba katugende tuteese nga bagenda nga bateesa nga bakola endagaano nga bagamba tetuligimanya byagirimu. Tujja kumanya eki nti baagikola naye bigirimu munda tetulikola zi. Olwaleero Museveni yazzeeyo n'awamba essaza ly'e Bugerere. Naye ng'abalwanyi bo baabamalamu dda amaanyi naawe baakuggyako dda credibility. Kati okuddamu okuyita abantu nti abaaye ate mukomewo tudde mutulwanirire Bugerere. Kubanga ye akwata alinga kapa wali ogirabye ng'etta emmese ekwata neeta emmese ebeetu erowooza nti kati kapa endese bw'eba erowooza nti kati kapa endese n'etandika otambula ng'eddamu ng'egikwata bweggwamu amaanyi nti kati egitta paka weegitta paka weegitta. Kakati bagenda bakwata abwe bati bali mu kutta Bwakabaka bwaffe. Eno nga bwe bamalamu abantu amaanyi n'omutima ogubwesiga. Kubanga abaana babadde ku lutalo nga balwanirira essaza lya Kabaka e Bugerere n'obaleka ku lutalo n'obavumira nayo n'oboogerera na bingi n'obabandoninga ku lutalo. N'ogamba Katikkiro azze n'enkola yakuteesa tekyali kwekubagiza tekyali kusaba federo tugende tukole bukozi tetuddamu kulwana. Kakati Museveni yavuddewo okuddamu okuwamba Bugerere. Baamukoze eki ate nga baateesa because ye perpetually mubi. Gwe buli woobeera emirembe ye tabeerawo nakyamalira asurvivingira mu buvuyo. Because buli buvuyo bwe butabaawo abalina kubanga Mmengo bwetereera ng'etandika okubuuza important questions. Naye bannange by the way abantu nga baavu by the way
abadde bangoberera wano emyezi 2-3 mabega njagala buli omu ateekawo comment saayogera ku memorandum of understanding nga Kabaka tagimanyi olukiiko lwa Buganda terugimanyi abalangira n'abambejja tebagimanyi nga buli muntu yena tagimanyi Mmengo wabula nga memorandum of understanding emanyikiddwa Mayiga David Wasajja Salimu Sale ne Museveni njagala mukole wano comment mala okunywa ku mazzi comment zizo babagambye baaliwo bulungi nnyo kati nkutumiddeko yenna musajja wa Kabaka ali mu Buganda ali mu diaspora ng'oyambala bulungi omutega nswera n'oteekako ekizibaawo n'oyambala busuuti n'osiba ekizibuzi n'okuba akasige ne weekuba make-up n'okwata akasawo tugenze Buganda bumo tugenze mu kyeggulo kya Buganda tugenze mu madda ga Kabaka amadda ga Kabaka ngewo mu kubijja byo bagenda bisaanyaawo ng'Obuganda omusajja butunda muganya okutegeera okujja kunga namwe muri Banyarwanda obanga mmwe mu ntandikwa 1900 temwayagala Buganda kubeera okubanga namwe gye muli kankabaddiremu omulundi gumu Katikkiro Mayiga bwajja ng'agamba katugende tuteese nga bagenda nga bateesa nga bakola endagaano nga bagamba tetuligimanya byagirimu tujja kumanya ekintu baagikola naye bigirimu munda tetulikola zi olwaleero Museveni yazzeeyo n'awamba essaza ly'e Bugerere sijja kukola ki sijja kamalayo katugende wano manyi byange embeera ne bwino wange katugende wano tutandise omusajja ono alowoozebwa okuba omukulembeze mu bukama bw'Abanyala y'omu ku basangiddwa ku woofiisi ezamenyeddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero esangibwa ku kitebe ky'essaza ly'e Bugerere Entenjeru. Ekizimbe kino mwe mutula DPC w'amakomera era nga bw'atuuse n'alaba nga kyamenyeddwa ne yeekubira endulu ku poliisi naye situkiddemu okujja wano era ng'omusajja ono amaze n'akwatibwa. Tukitegedde nti woofiisi eno yamenyeddwa abavubuka okuva mu bukama bw'Abanyala n'ekigendererwa ekyokugiwamba nga bagamba nti ekifo awatudde essaza kya bukama bw'Abanyala. Okutuuka ng'embuga ya Ssaabasajja ey'essaza ly'Entenjeru bamaze okugiwamba eyo nno nga tufunyeeko okumanyako okusaamusaamu nti ewambiddwa Ssaabanyala era yagenze n'aleeta ebintu nebyagenza okukola mbu yayagala kuyingira woofiisi ye n'ateeka wano tenti ze n'obutebe bwe. Tugenze okutuuka wano okukunga abantu nga basinga beemuludde. Abanyala bazze wano nga basaalirira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka okuva Ebbaale nga Ebbaale babagobayo basobola ate okujja basaalirire ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka. Era ekikolwa ekyo tukivumirira nnyo. Bugerere erimu amawanga mangi agagisengamu kati bwe musanganga omuntu ng'akoze ekikolwa ekifaana bwe kityo abeera omu ku baasenga mu Bugerere n'atalondoola ebyafaayo by'ekifo mwe yasenga. Bano babadde baleese ne ttenti okutuuza wano olukiiko lw'abakulembeze baabwe era zibadde teziri busa ne zeeta Katikkiro w'Abanyala Reverend Wilson Galimaka wabula ng'ono naye asanze akaseera akazibu nga poliisi yemutaasizza ku bantu ababadde abakaawu. You were man of God. Let me tell you.
abaami ba Ssaabasajja n'abantu ba Buganda mu ssaza lino baweze nga bwe batagenda kukkiriza jjuugu era nga bakugumba ku mbuga eno okulaba nga teri bagisalimbirako. Olw'okulwa abantu bonna ababugereza naye twakubagana n'abantu abalungi ab'empisa ennungi ab'empisa endi tubakwasa ab'amateeka n'abalamula era mulera abantu abamu bakutte abantu bagenda kola statement naffe nga ababuganda tujjagere kubeera ensonga eno tugiguse awetagisa ekyaffe. Alright. Muzimuku memorandum of understanding Mayegezi yakola mwe mwali ebintu ebyo okutwala ebintu bya Buganda byonna okusaanyaawo ebyafa bya Buganda byonna nga mulimu n'okujjawo ebijjukizo n'ebiyitirirwa ebirago Bwakabaka kwa Buganda ebikyagenda mu maaso. Ekyo nakyo mukitegedde kyekiri kye nabagamba nza mutegedde teri kebere BBS kebere CBS kebere muntu w'Emmengo minisita ani yayogedde ku kigambo ekyo bonna kubanga kiri mu ndagaano bakimanyi bulungi nnyo. Tugenda genda maaso mpola mu buli kimu mukiwulirize bulungi nnyo mpaka bwe mujja okutegeera nti Obuganda busaanyaawo nga mukanudde amaaso musirise. Ekyo nga tukimaze njala kubaza mwenna abatutte omukisa n'obudde n'ensimbi zammwe okuba nti mwabaddewo ku mukolo ogw'okusanyukirako n'okubaza Katonda obulamu bw'Oweekitiibwa Katikkiro Ewummula Dani Muliika era Katikkiro yasembayo kuba ow'embavu mu Buganda ne tulyoka tufuna enkwezi ng'eyajja. Omanyi Omuganda ayogera ebigambo nga tabirumamu ng'era abyogera busimbalala nga bibiri gwe bayita omutujju. Era njagala weegendereza Omuganda yennyini ekigambo takiruma mutakweka kigambo ng'era Oweekitiibwa Dani Muliika bwe yagamba. Oweekitiibwa Jjo bwe yabadde ku lunaku lubi yali ng'ayogera yagamba nti teri Katikkiro wa Buganda alina buyinza kutuula na kubuuza mutaka bibuuzo kubanga Katikkiro wa Buganda mukopi ng'abalala talina na kika kyakulira muzzukulu. Kati omuzzukulu oyimirira otya Obuganda ne jjajjawo okugenda okulaba mutaka munne. Imagine kati kankikunyonyole ng'oggyeko Yafeesi Mayiga mwali nga Yafeesi ey'owa Katikkiro. Mayiga bwe bagamba nti Muganda muzzukulu tateekeddwa kugaana mutaka yenna kugenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka. Lwaki agaana abataka n'abateekako ne kibuloka n'amagye? Ono Oweekitiibwa Dani Muliika omanyi yetasekeriga byogera nga bibiri. Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni Muganda Kabaka namu n'abataka tebateesa na mukopi oba oli Queen oba oli Museveni oba oli Ayubu oba mukopi toteesana. Wakati tewali kintu kikolebwa mu sisitimu eyo kutuuka wa Ssaabasajja mukulu bwemutuula ne Ssaabasajja nekitegeezebwa mwagala okukitegeeza pulezidenti w'eggwanga kyova owulira nga Kabaka Katikkiro bamwita Kamalabyonna. Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni afaanana ne Queen afaanana ne Biden bamutuma butulu genda ogambe nti abataka b'e Buganda bagambye kino agabadde olwekyo temulowooza nti bamala gakozesa bigambo naye weewuulire ne bamanya ne Ssaabasajja alina okubeerako engeri emukulembera ogeesiimye twabawonya biri ebwegambibwa mu nnyumba ya Gulu. Oba oyagala okumanya omumbejja n'omulangira obuuzabuuza Ssekabaka mwabira ki kati bw'omanya Ssekabaka tubateerawo kigambo bonna basisinkana mu kigambo bwe libeerabidde obutabawulira ekituumya Ssaabasajja Ssaabataka ye top n'ebyabataka. N'olwekyo kyova olaba nti buli mutuuka eri mujjukire nti bano baali bakyatugira bwe baatujja okulinyaawo nga batugamba balina kutuwa Bwakabaka waki nga tubawakanya nti mwe temusobola kutuwa Bwakabaka. Omukulembeze w'eggwanga yali alowooza nti ajja kutugamba tuteekeko Ssaabataka tukube mu ngalo z'omu ku bamugamba kale waffe oli amala kuba Kabaka n'alyoka afuuka Ssaabataka. Kati ebigambo mbiwulidde waliwo kyemutabadde kyemunategeera bulungi nnyo. Waliwo Katikkiro eyaliko mu Buganda amannya ndoza gangenzeeko yali muyivu era ne yagezaako nnyo okuwandiika ebitabo okukyusa obulombolombo n'ennono za Buganda era ne yagezaako okuyitako mu mateeka okulemesa enfuga eya Buganda.
Mayiga kyakolera ddala ng'omulaba awandiika ebitabo ebyo n'abiwandiika ebitabo bino abiwandiika n'ekigendwa okubalaga nti Obuganda obwammwe bwe mwali muyayaanira obw'ennono n'obuwangwa tebukyaliwo obuwangwa obuliwo Obwakabaka bwafuuka bya busuubuzi ye kyawandiika abasinga obugimba temukigendereranga nnyo olw'ensonga nti ono Gaayo ali mu lunnamawulire Gaayo ono si Muganda ate Gaayo musuubuzi ate munnamateeka kati addira endowooza ye ng'ey'obuntu ey'obutayagala Buganda n'atula mu yafeesi n'akozesa kasikiru k'amawulire n'akozesa kasikiru k'obwalooya n'agattako akabano n'obutagaliza Buganda n'abikombayininga okusitula Buganda nga yeetaddeko ekifaananyi nti Muganda era akola kumbe ali mu kwonona mu kimutamanyi kyekirwa Ssaabasajja Kabaka bwe twagenda bwe twamubanja gye bali bamuwangangusiriza mu ggwanga lya Namibia abasajja baakola ebiwandiiko ebikyusa buli kyonna n'obuyinza Ssaabasajja Kabaka bw'alina nga bayita mu nkola ez'amateeka G'Omuganda ali obadde okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka okumutwala e Namibia yali tasobola kusimattukayo gw'amugjayo bwe bulumi basajja bano balina g'obadde okimanyi Omuganda ali wano nti Ssaabasajja Kabaka ebiwandiiko byonna Agnes Nabaloga Sarah Kagere David Wasajja Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male John Katende n'abafutubadde Mengo baakola ebiwandiiko byonna nga Kabaka bamuggyeko obuyinza era nga Kabaka ne bwakola ekintu kyonna bajja kuva bagambe nti talina buyinza bujjawo oba bukyusa kintu kyonna mu Buganda olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka si mutereevu bulungi mu ndowooza ye lwakuba mmwe temusobola kitegeera nabagirawo n'akatambi Sylvia Najinda bwe yaleetedde ekiprogramu ekya mental health ng'amaze okupanga mu kino Sarah Kagere ne Agnes Nabaloga ne David Wasajja bawa Mayiga endagaano ya myaka 10 ekisanja nga teri mateeka wabula bo bagiteekawo ne bamuggyako Powers of Anthony ne bazeddiza ne basiba n'ebitavu bye byonna ebyaliko ensimbi nga bagata kyasobola kubyopaletinga kubanga omutwe gwe si mutuufu bulungi omwami ono abatamumanyi mu nkubo za Bulange ne mu mateeka abagamba Kabaka talina buyinza bumugoba kubanga omuntu yenna nga obwongo bwe tebukola takola decision era asobola okugamba nti omulalu tangoba kino gendo kibuuzeeko abantu abali emmengo ab'enkizo ab'omunda abatandise okwesamba Mayiga bakimanyi bulungi nnyo Mayiga akyogera nti nze omulalu tangoba era omwami ono ne beewa obuyinza olwabayo omukolo gwonna okutandika okuwandiika ebbaluwa nti Ssaabasajja Kabaka buno bwe bubaka bwatutumye naye jjukira gwe bawandiisa ebirango gwe bajjako obuyinza Powers of Anthony awo kati ate alina buyinza kyo tubuwandiika ebbaluwa ne muzisoma ku mikolo Wasajja buli lwogenda ku nkulu gwa Munyarwanda munno Museveni kubanga gwoli mutoolo owandiika obubaka ng'obuwandiise ne Mayiga ne Sarah ne Kagere ne mugamba buno obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka buwandiise obwo byonna byakiyita mu luggya Kabaka yabanyiigira era taddangamu kwogera na muntu yenna kaabiri na famire bonna yabanyiigira kubanga mwamukolako effujjo banyabu ne basiba njala bategeeza Ssaabasajja Kabaka gyali essaawa zino alinga omuntu eyategeera nti mukazi we ayendeguza alinga omuntu eyategeera nti abaana beegatta ku mukazi we okumulyamu olukwe n'akola obuvuyo ye ng'asiise Ssaabasajja Kabaka yakimanya nti abantu bonna bwe yazika obuyinza baamulyamu olukwe musajja wattu n'asigala ng'agamba kiki kino kiri ku nsi naye mujjukira olunaku lumu bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka ng'alina bye n'agaana Abaganda nabakola ki yakyogera general oba yakyogera mu bungi nga tayogeddemu nti gundi naye Abaganda nabakola ki
Nembano yali ategeeza akabinja akabadde kamukyumiza ebbanga lyonna ng'akaaba olw'ebikolwa bamutuusirizaako. Kati y'ensonga lwaki mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abayita nti bali Mmengo Baganda bonna babbi abajja okusaanya Uganda. Y'ensonga lwaki bakola ebintu ebyo. Essaawa zino amataka gonna mayiga agatunda kubanga bali memona nabo understanding enkulungo zonna mubadde mwena kye mutamanyi kasita nkonye ku kyenkulungo. Kye bayita okwebuzaabuza ng'afuka anaaba Museveni kyasinga okumanya. Ekyo kimulaba kye bali mu kukola Kampala City Council okukyusa enkulungo zonna bagezaako kubuzaabuza. Their main target kwe kujjawo ekiyitirirwa oba kwe kujjawo ebifo byonna eby'enkizo ebirimu ebiyitirirwa ebirimu ebibumbe ebyabumbibwa mu kitiibwa ekya Buganda ne Bassekabaka bonna kye bagezaako. Kati okukijjawo kyandibadde kibawo obuzibu. Kati bayita mu Kampala City Council okukyusa design z'enkulungo zonna nga baga nti bakola nkulu okuzijja, kumbe bajjawo ligasi eyo. Bagenda kikola beetooloole nga buno nti omuntu yeebuzaabuza naye ng'ekigendo baagala kukyusa enkulungo zonna ewabadde ebintu byonna ebiraga Buganda n'amanya ga Buganda bamadirize nga bazze Emmengo ku Ngalabi nga ne bagijjeewo nga baga nti simanyi badde balongoosa bagalagaziyaawo naye nga byonna bye bayita eyo simanyi Ludda Mulago wa Wakamookya simanyi Kampala Central Mmengo byonna kubuzaabuza. Enkomerero ya byonna batagetinga kujjawo nabaga baagala kujjawo ekyokuyikitolya hoteri wakijjawo, baagala kujjawo Engalabi ya Kabaka, baagala kujja Akayanja bakasalemu bakakole bye baagala, bajjawo Olubiri, bajjawo n'Amasiro. Boye tageti yaabwe naye byonna gye bayita bali mu kwebuzaabuza bebuza naye ng'ekigenda bakimanyi era mayiga buli kimu kiba kigenda maaso. Muza mukitegedde bulungi ekyo nakyo mukitegedde. Nabire bigambo mbiwulirize. Ekyo mukitegedde. Kati buno bubaka obw'ekitiibwa Dani Muliika oba obw'ekitiibwa Mayengo bwe yayogedde kuba n'abasajja baabaddewo nga boogera ebigambo bino owulira.
singa mbuusiza wano ne ngamba nti Katikkiro Buganda taddwa kukamu naye bannaye singa mbuusa wano mwenna mu lwatu wano ne ngamba nti abasiima nti mulieka Ssaabasajja Kategori asiime amusajja mulongo ogwokubiri mukole bikamundala mukole bikamundala webale kusiima mulieka Ssaabasajja Kategori tukyagenda mu maaso amu tebasobodde kufuna information ekwata ku bintu ebyo kati katugibalage mutegeere bulungi nnyo ono yewekitiibwa Sewava Sserubiri wuli ebigabo byayogedde Sewava Sserubiri waliwo omukolo gumu gwe naliko nali pulezidenti oyo gwali owekitiibwa yagenda okwogera nga pulezidenti anatuuka naye yasalibwa nnyo yali ayagala ebigambo byayogera pulezidenti atuulire kakati owekitiibwa omukisa ogufunye pulezidenti oyo atudde era agenda kubakuwuliriza bulungi Kama Mheshimiwa Katikkiro yawummula Principal la Pulezidenti wa NUP mutabani wange Kyagulanyi Road Mayor abaka ba Palamenti mwenna abali wano ba Road Councillors abaami ba Kabaka abatwaliddwa olw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali ku mikolo guno obwekitiibwa Sewava Sserubiri ng'erinnya gange Kama Mheshimiwa Katikkiro yawummula badde entuuka wali yali owessaza Ssefume Musoke Ebugerere n'akubira essimu n'aŋŋamba tegeeza abali eyo nti amagye gasazeeko ebuga ly'essaza ery'e Bugerere nga gakulembeddwa Kimeze Kabaka eyeetondeka eyo e Bugerere embuga bakiwambye obwongo bwange era obedda ndyabusitenge nga tukujagulizaako olw'abakusiimye ku mukolo guno mukolo guno gulabika tugenda kutandika okubuuza ejjoogo erituteekebwako batubulire omusango gwe twazza bwe tuba tulina ekintu ky'omuntu kyonna tetwanyaga obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubagaanye okuddayo gye baava nga kyekituwalanya okutandika n'okutunyaga emisana tuku nga tuwulira nga tulaba mukama wange baagala kutujjanize Bwakabaka tetubeerangako batiitiizi era tebaliwo taki okusirika tusirikidde mu bunafu tetusobola kubeera nga ffe twasooka okubatizibwa nga ffe twasooka okusiramuka nga ffe twawulira abantu enjiri okutegeera Katonda nga ffe twasooka okwaniriza omuzungu wano nga ne Kabaka yaffe yasooka okubeera pulezidenti wa Uganda ne balowooza nti tuli batiitirizi ekitukwagata Mukama wange Katikkiro wavaayo n'otegeeza nti ebintu byonna gavumenti bye yatwala omuli ettaka emayiro 9 zirina okuddira Buganda ekyo ne nkutiikirwa nti nja kutambulanga naawe n'ovaayo n'olangirira n'ogamba nti Buganda nga tefunye enfuga ya federo tewali mirembe gyali gikumyewo mu Uganda nentambula naawe abantu bonna bakwogerako ng'omusajja ow'amazima tewasoma byanfuna kyotereka sente z'abantu bweyogera ku bantu balowooza nti okuuma sente oli mazima ku nsi yo tofanyisa kigambo ku nsi yo era ffenna tulowooza nti twandibadde bwe tuti njagala okwogera ekidiiro ekisembale Buganda
amasomero amahoteri ziswimming pool buli kimu esirabanga abantu batalina buvunanyizibwa kubanga buli kimu genda si akabuze bakibazolaku ekiko tewali neki tebasobola kweki naye akasobola mu Buganda twayagiriza buli muntu yenna twayagala buli muntu yenna era ne tubakyawangako nagenda empija mawokota ng'omunalwanda mupulusa yesinga okusawo ba disitulikiti ya paso naye ng'omunalwangono n'abaana yayogera nti Buganda balina okugiriza fezo naye bwebata mu mpagalu mukalekeeyo naye ng'okwesibawo kwange ng'omusajja omunalwanda mupulusa yagala Buganda efunefuge yali mupulusa twamuwakalu n'afuuka kyamaani wa disitulikiti yawo naye palamenti ya Uganda omutudde abalenzi abayivu Abaganda olime ali mu palamenti oli lwanumeya mulowooza nti eno ensi eyinza kufuna ebyogabo babaayogeraddemu ng'ensonga zonna twaziteeka mu bbanga n'ensi eno ekkiriza nti palamenti ereddako ezokutereza ensonga za Buganda abantu bali mukumalira ssente egyo gyemirembe gye twasaba kana kino ekidiira ekisembayo sabula njagala okusaasira ku mulembeku otudde ne kansaya embaleta bakekiteeso kibajjewo lwobu nti ekibiina ne kitegeddwa ku ludda lwobu mumanyi ekitegeeza lwobu ateekebwawo chairman wa electoral commission akwata namba 2 wakati memwibegeza gitukubibwa abasibe abali mu makomera eddembe omuntu alikiwogoddwa wakire bagamba nti alabanga namba 2 yanavagamulo ate ekisemba y'okuba omukulu mu nsonga eyo olw'okuba nti nno ekibiina ekikutte namba 2 kirina enteekateeka y'okufuga eggwanga kyebazolaganga nti bwe ali mu gavumenti evuganya tewandibadde mu gavumenti ku nsonga eno gwewandibadde oyogera otya kwenefuna wandibadde ogamba ki kwesinga wakuwalangirwa nga gwe muki kubanga oli ku ludda oluvuganya ki kubanga wakwata namba meka namba 2 olwo mu buyinza obufeeyo bwebuleetawo olwa manifesto yewalangirira eggwanga ti mumpa obululu gavumenti yange ejja kutereza eki ne batakulangirira kati olwo gwe balangiridde kyava kwebuuzaako ku nsonga ejja mu palamenti ne bagamba nti gwe singa gweobadde mu bufuzi walisayo ku byedikation wandibadde eggwanga obigamba ki naye batuuke walimu bamulonde wali mu palamenti nga yakulaga manifesto kyo kwe bagala okukolera wali mu palamenti kulema nange kusiiwaza ggwanga Alright. Ebigambo by'ekitiibwa Salva Sserubiri bingi nnyo sobola bimalayo. Njala fundikira obutambi buno n'akatambi ka muzzukulu wa Kayilaga Ajule eyabadde omu kuba abagenyi abayite ku mukolo ogwo byayogedde mbiwulize bulungi nnyo kuba video n'amawulire mangi nnyo ge sinatuuka kagabanyolo sinagakawatako n'ebisigadde. So kabaka bw'abataliimu sisobola kunenya abaana ba Buganda bagamba Ssaabasajja aliwa sisobola banenya obulanja bagamba ne bwe mba mbanja kabaka wamwe mumubanje mu kitiibwa temuvoola ne mukama wange
ekitiibwa Sewava ananjulira nti abakungu ate abaffe bennyini baavaayo ne batuuma abaana ba Buganda babanja kabaka wamu nti balabe ba Buganda. Naye mukama wange nzikiriza nkuloopere ti olunaku lwaleero waliyo omwami nga yaweebwa omulimu gw'obwa minisita ng'ensonga emwezi z'omulimu ogwo kukola Ssaabasajja Kabaka ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo ye Mayanja simanyi obayiriranga bi oba mutima. Nze sijja kugamba nti si Muganda no ekikomo kyejjeemu abeera Muganda munnamu yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obuteebwa kitiibwa biba bimusuuseeko naye aba munnaffe tulekerawo okugamba nti akatono atuliddemu olukwe si Muganda aba Muganda munnamu. Naye mukama wange sinnabakuwulira bakungu bavaayo criticize sinawulira bakungu bavaayo enyama tewalina. So eyo embeera gyotambuliramu naye kubanga osinze ku ddoboozi ly'osebo n'abalala abalinga gwe kijjera ffe tuba obugumu ku mutima kibe tukkirizaamu si bikyamu kuba tetuli bakyamu kwagala kabaka waffe. Alright. Obutambi obwo ng'omaze obbuwulira nze kimpalanya nayingira mu programu ya 1994 mu myaka eyo nali ntegeera kuba nabanyumizaako World Cup wa 94 namulaba. World Cup wa 94 namulaba. System y'okulwanyisa n'okusanya Obuganda we yatandikira. Naye singa sinze ne bazzukulu ba Buganda n'abasajja abamu basivuddeyo aboogedde ensonga zino singa Obuganda lufumo singa empologoma ya Buganda teriiwo siga Omuganda tolina kyolina nga n'akatinginini akasigaddewo tokyakalina singa sinze n'abazzukulu ba Buganda abamu ekyo kyo nkibabuulira. Lwaki Abaganda tugamba nti ezivaamu bakulu zandaala amanyi Oluganda ezivaamu bakulu zikola kyo bevaamu mukuluza ezivaamu bakulu zandaala nti amaka bagavaamu nakabotuzi ne sekabotuzi wattu amaka gasigala ttayo gategalimba abantu bategeera kiba kitegeeza nti amaka gabakoze ekiga bagasaanyeewo. Butyo abantu betwandibadde tulabirako okwogera ensonga zino baagabuutikira ne tusirika ne tuga nti gwolekera omutwe tegunyuma naffe katuzenyigiremu n'okutuuka olwaliro. Walayi mbalayirira singa si mu mwa gwange guno ngalabi yange eno nammwe abaasituka singa lwayabwadda olumbe lwa Buganda okusinzira ku nteekateeka ya Museveni. Naye ekijinji kye nateekawo ekijinji kye mwateekawo n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka waali buli omu yeekubire mu ngalo. Kati njala sooka kusimbawo kaawo akati tugendeko kaate mu booluganda baffe Abanyolo. Wetwogerera olwaleero obwakabaka bwa Bunyolo buwambe. Wetwogerera olwaleero obwakabaka bwa Bunyolo buwambe amagye poliisi byazinzeeko dda olubiri lw'omukama wa Bunyolo Solomon Gafa Eguru. Amalubiri luwambe amagye poliisi byasazeeko obwakabaka bwa Bunyolo bo buwambe. Nkiddamu obwakabaka bwa Bunyolo buli under siege bwawambiddwa. Bwawambiddwa oluvannyuma lwa kabaka wa Bunyolo nga bwe nabalaze mu butambi okutwalibwa afune obujjanjabi akatambi ngenda kuzannya kamu olw'ensonga tebisinga obungi naye balaze mulyoke mutegeere bulungi nnyo. Akalabe kambazanyire na kano Mukama bunyo sikala nyoba twali motoko ako kore
ebyo ndamu abirabye kati okulya n'okkomba essowaani kuli luddawa okulya n'okkomba essowaani kuli wano nga bulijjo nina information gyensirikira nengirinda mu budde obutuufu kati nina information eri mu Bunyoro gye saagala fulumya kati kangirindemu naye mwenna Banyoro beitu njala kubategeeza baganda baffe ekyagwa mu Bwakabaka obusigadde kyekyagwa ne wammwe eri abantu abeyita Banyoro nga si Banyoro 1 omuvubuka gwe bayita Balamu Balugahala si Munyoro be bamu ku Banyarwanda abaakulira mu Bunyoro yefudde ekifaananyi ekikolera Museveni n'okusinga Janet ndi wano kutegeeza Balamu Balugahala tosobola kumatiza Museveni mu buli kintu kyonna ky'okola waliwo abantu abaakolera Museveni naye Museveni teyamatira yabatta Balamu tosobola kumatiza ne bw'onoobeera Abanyoro baategedde ekirungi nti naawe weetabe mu nkozi okwagala okujja Omukama wa Bunyoro era omwesembereza eno evidiyo gye twasembye okufuna omwami ono ng'afukamidde mu ddwaliro obadde Omukama ng'amaze omuteekako amaze okuteera bulungi kati naye nga omanyi nti Museveni akutunuzaako eriiso limu ng'eddala likyakulaba eno evidiyo gye twasembye okufuna Abanyoro bonna ekirungi bategedde Balamu gwani omugo n'abaana b'Engoma n'abadokita ba Rubies na President Museveni amu na CDF abasindikira egennyonyi gy'okuleeta Omukama waitu Kampala ku Mujanjaba omukulu w'Omukama alugire mu kitabo ekalira mu ntebe so Bunyoro abakubaza ebigambo ebinyuma kweno mukibeera tumusabire mu kabumba balooka ng'asige kandi ajja kukireja kuba kulungi so nyabalooka bakubaliisiriza bakubaza bemukusanga mukabaza bemukusanga kabumba ejja kulugamu kandi alugiremu kuba ati mu kitabo akirugire ebyuma birugire omukubiro ebyuma byo abirugireo kandi omuga kumulolera so ababiito Abanyoro inywena Bannayuganda inywena kubamanyisa nti Kabasaija kutamba Solomon Dr. Igulu gafabusa Omukama waitu wa Bunyoro alimu asingire kandi agenda nagaruka haigulu kandi n'ekitabo akirugiremu alugire mu intensive care ati tumusabire bamusibule anytime kulanga kwebembere kandi akiza Omukama kwenda munangiza ntamba angiza enjala ya Bunyoro singa sima mujiko wakabaleka niye Balamu Balugahala ate mujiko wa amina kati mu kavidiyo kano ekituufu kiri nti Omukama tasobola kwogera kigambo kyonna awununa bw'onoonye Omukama tasobola kwogera kigambo kyonna awununa bw'onoonye temuwulira ebigambo bya Balamu njala muwulire enziramu y'Omukama mulyoke mutegeere omuntu embeera mwali bamusetinza abere mu kavidiyo ako ono eyita active minister ayagala okumatiza Museveni nga ne Janet yamulimu mumatiza alaga ekifaananyi nti Omukama ali bulungi njala muwulirize kuba ono Balamu si Munyoro Balamu bw'abanga si Musoga oli gino Balamu kugana amawanga abiri Balamu bw'aba si Musoga oli gino Balamu Munyarwanda kubanga n'obuvo bwe n'obuddo Ebunyoro tekijja kyakita nekyakitali amanyi ekiri nekyajjajjaawe oba taatawo gyali it's up to you n'ekijja kyajjajjaawo tekiriyo Ebunyoro ku bibiri kuba mama waitu tuyinza okuba tumanyi Musoga era nga wakulirako Ebusoga naye ng'okubeera Omunyoro kikafuuwe kati njala mulira akatambi kano engeri Omukama gy'abadde assikamu omukano nga mulyoke mutegeere nti ono embeera ye era alinga ataliiwo omugo n'abaana b'Engoma n'abadokita ba Rubies na President Museveni amu na CDF abasindikira egennyonyi gy'okuleeta Omukama waitu Kampala ku Mujanjaba omukulu w'Omukama alugire mu kitabo ekalira mu ntebe so Bunyoro abakubaza ebigambo ebinyuma kweno mukibeera tumusabire mu kabumba balooka ng'asige kandi ajja kukireja kuba kulungi so nyabalooka bakubaliisiriza bakubaza bemukusanga mukabaza bemukusanga kabumba ejja kulugamu kandi alugiremu kuba ati mu kitabo akirugire ebyuma birugire omukubiro ebyuma byo abirugireo kandi omuga kumulolera so ababiito Abanyoro inywena Bannayuganda inywena kubamanyisa nti Kabasaija kutamba Solomon Dr. Igulu gafabusa Omukama waitu wa Bunyoro alimu asingire kandi agenda nagaruka
haigulu kandi nekitaba kirugere marugere intensive care ati tumusabire bamusibule anytime lwanga kwebembere kana kizo mukama kwenda munangiza ntambo angiza tali yamunyora singa mundiko akabaleka nye bala mugala tali mundiko amin mulidde enziramu y'omukama muka agojja wakati eita super minister Barambarugahari eggwanga lyetufu sirimanyi naye ebbanga lyemmaze nga ndi mbatolo n'abanyolo benkulidde mbemmanyi olunyololo lusiwufu nnyo olunyololo lusiwufu nnyo nkulidde mbanyolo n'abatolo mbamanyi oluno olunyololo luyogera lunyolo lingi si lunyolo piwa bala tuli munyolo olunyolo luyogera kuno kuliko abanyolo njala mupe comment ne bwe ziba 3 oyo accent y'olunyolo lwayogera lunyolo oligino oyo balamu oyo si munyolo abanyolo munyolo bwayogera olunyolo bwe kenyini gwayogera naye owulira nga olulimi olwegombo duulira bali polite nga boogera olulimi lwawe balukwata mpola luseeneekerevu kugamba kati ono ebigo byayogera agatta bigatte ono siroza nti ono si munyolo pure abanyola bali kuno mu mbuuli oli njogedde bikyamu abanyolo kwe muli kuno bobala mu mulundi in fact bobo yagala okumanya omunyolo mutuufu omunyolo bw'aba ayogera bw'osanga omunyolo ng'ayogera olunyolo n'osanga omutolo ng'ayogera olutoolo omutolo ligino ng'ayogera olutoolo lukunyumira okwagala odduulira naye ono lwabbala mu lwagatta olugasikannemu kanabiri kafumba mwanye kattako malanga gye kannakuwala ofumba otya bulijjo kambale bala ekubiri olunyolo lwabbala mu lufu si munyolo kizibu oyo bbala mu si munyolo abanyolo mbakuliddemu n'abatolo mbamanyi lungi mbakuliddemu ku byo taliiko wadde ekimu eto tugenda gendayo alright awo tuvuddewo kati eddakiika ezo zenkoledde essaawa esoose njala basaba ensonga za bunyolo n'eza Buganda tuziteeke sayidi tugendeko mu general politics akatono okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza mwenna bannayuganda abazuukuse obudde buno naawe bakyazuukuka wabula njala bategeeza temukaka nnyo okuzuukusa bannayuganda batayagala kuzuukuka abamu mbaleke nkiddamu temukaka nnyo okuzuukusa abatayagala bazuukusa abamu mbaleke lwaki wattu eri abantu nga ye waali amanyi waalina okubeera Katonda we yamutondera mubaleke tujjagira n'abakola ki n'abaliwo katusookere n'ababbi abali emmengo Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuuko n'okuloopera nti mu bantu abali emmengo abayita b'ebitiibwa abagufudde omuze okukozesa ebitiibwa n'amannya ge bajja mu Bwakabaka bwa Buganda nga basinzira emmengo bagufudde omuze okugenda nga banyaga Abaganda batalina maanyi abatalina mwasirizi wadde eddoboozi omwaka oguwedde naguno navaayo n'empisa eddoboozi wano ku mutimbagano nga Ssaabasajja Kabaka nkuloopera omu weyita ekitiibwa omukungu Kiwalabe Male bwe yali ali mu lukwe olusaanyawo musajjawo Lubega nannyini kizimbe ekiri akubali ntuma Kiwalabe Male mwe yateeka eddwaliro Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti Kiwalabe Male agenze mu maaso olunaku lwaleero n'alagira abasajja be abasirikale abakuuma ku kizimbe ekyo bakwate emigemerawala basobole okuba nga bassa omusu musajjawo Lubega bamutte olw'okuba nti
omukulu ono Kiwalabe Male yagaana okusasula ensimbi z'obupangisa eziri mu $25,000 ejja dola kweyasa n'okwonoona ebyuma by'omwami ono Lubega ebiri wakati w'obuwumbi obusatu ebya printale era n'agenda mu kkooti n'ajingira ebipapula n'empoza ey'ekiyaayi ng'akozesa looya we nassa n'okuwamba ekizimbe kati ng'akozesa era abamu abantu abali Mengo. Olwaleero omwami ono amaze ebbanga nga tayitawo ku kizimbe ekyo olw'ensonga nti basajja bano beeyita Abaganda abatambula bakozesa amaloga ga buli kika. Bw'aba takusse ng'akozesezza emmundu akozesa obutwa, bw'aba takozesezza butwa wattu bakozesa nnyo amalogo ge bajja e Tanzania. Mwami Lubega ono nga yenanyini kizimbe kino yapangisaako Male naye kwaliko n'omusajja omu akola Ministry ya Health bamuyita Kabanda n'omukyalo omu amannya ngeerabidde naye mukungu emmengo eyo bemukuba atandikawo kettu era nakati mwali mu Mengo omwo be bakola olukolo okwagala okutta Mwami Lubega bo beddiza ekizimbe. Wetwogerera saazi bandibanga bakola dde empapula eziragadde ekizimbe kyabo nga bakiremeddemu. Wabula olwaleero lubatte luli busa Mwami Lubega musajja wo n'ayita ku kizimbe kye alabe nga bibadde. Omukulu wa Kiwalabe Male alagidde omu ku bavubuka ba caretaker abaddewo n'abalagira baga abasirikale bakube Mwami Lubega amasasi agamuttirawo bo ebisigadde bajja biwoleza. Obugenzo okuwungera ng'omwami ono agenze ku poliisi aggulewo omusango ku mukulu ono Male n'abantu abo nga era omusango guno guwabidde odi Kampala ku file number SD 41/20/10 complaint at Lubega James suspect gobadde bakozesezza okutta mukulu Mukiibi bamuyita Mukiibi Isaac. Omusango muguddwako offensive omusango muguddwako gwa violence and assault kubanga yalagidde kill or shoot and kill ku biragiro bya Kiwalabe Male. Omwami ono azze agugulana ne Male amuviire mu kizimbe kye wabula omwami oyo n'agaanya mu kizimbe ekyo nga bageza kwagala okutta omukulu ono. Abadde bangoberera omwaka oguwedde na guno najja ne mbalaga story eyo nti omwami ono yapangisa Male ekizimbe n'abakungu abalala bali Mengo okuli n'omwami omu akola Minister of bamuyita Kabanda alina akalwaliro Nateete. Bano nga bakosesezza gavumenti okwagala okubba amataka g'abantu. Kino kyatusizza ku muganda munne ng'ayagala kuwamba ekizimbe ekyo. Bye bibadde ku babadde banzita olwaleero warabasaka nyumba yange zize kubanja bano ne bagala kunzita myaka ebiri ne bampase bakuba ne bagala kunzita bakuba n'amasasi nesimu zange baziffe ne sente zange sizirabako. Muli babi nnyo. Oche kizimba omusajja kyabanjako sendeze.
Kati ono ye lawyer we lawyer wa Chwale Malego bayita Muhangi azze nayagala nayo okukola obuvuyo n'okwagalira nayo okulinnya omuntu. Bamuyita Muhangi. Huyo mubi wa male wa raisi walonde mubamu kwa nayo basobola okukwacha bane bintu byange oyapira chiwala bye male menye kizimbo oyapira chiwala bye male yamenye kizimbo yeye ngono kajavuga wabbe bintu byange bebo no ababbira gavumenti ne babbira ne Museveni. Ono Museveni mzee wano bambi mzee asumuzona bazitutte neta akakanduka leti aberena ko bazitutte siruza ngo nabazitutte sasa milioni 15 sinzira abantu musawo bazitutte sako yigenda amba musimu yige gere kompe twangala kubwawo nemubwawo munyambe banange tukagenda kuta mzee bagala kunzika mulali badala kulya amasasi mzee tabasasobola kuta obufunze be abasajja bonna bali emmengo abagamba nti babitiibwa 1 batemu babbi bakumpanya tebasasula nga bakozesa office ziri emmengo okutulugunya abantu. Oyo mwami gwe mulabye nanyini kizimbe kye kiri kubali ntuma opposite Ndejje oba Ndejje University yawo. Omwami yajja napangisa gundi Maria opangisa kizimbe nga alina oyo omwami akola mu Ministry of Health n'omukyalo yali emmengo nga bayambibwako mayiga okupangisa kizimbe ekyo. Wabula bakola okujjukujju ne batandika okunoonya empapula ezikwata ku kizimbe ekyo ne baagala okukola empapula n'ebyapa okutwala ekizimbe ekyo omwami n'abagwamu. Ne bagana omusoso ababanja emitwalo 25 ensonga kye bali baagala mutta kubanga already baba bayina empapula baba bakola dda document zaabwe ziraga nti ebizimbe ebiki byabwe. Lawyer we mule musajja wa Kabano Muhangi motoka javuga mugiraba tebaagala kumanyo baagala kutta bussi. Kati bwe tubagamba nti abantu abali emmengo bonna babbi batemu nga muwoza temuzanyira kuba bitiibwa temukola bati abantu bonna babbi era njagala abantu bonna bakolagane bayiga kebere mu diaspora bonna bakalu bayine munye zino nkalu basajja babbi. Buli lwosanga omuntu nga mukalu nnyo nga talina amunsonyi nga yayita Muganda bw'abanga ati yava Uganda nga mulogo yali mubbi yali mukumpanya yali mukuusa bonna nabali nga mu diaspora nga talina amuwadde enso Abaganda babeera n'ensonyi. Omwo yeyita Omuganda yenna nga mukalu nga akala ne mu nsobi gy'akoze bava Uganda nga balogo nga babbi batemu baleka bamaze n'okutemula abantu ne bajja mu diaspora mu begendereze nnyo ate zizo ddiru zonna zikolagane basajja amayiga bonna be bamu awo tuvuddewo oza mutegedde. So njagadde otegeeza Ssaabasajja Kabaka abasajja bagamba nti bali mu Buganda bonna nga babbi bazibu balese Obuganda abusudde wansi. Kati wano wenjagadde okukwata ku Made in Sereko Ssebuli siyaasa ne group yonna eri emmengo. Made in Sereko buno bakanjira babukuweereze. Tukimanyi oli musajja wa National Resistance Movement era oli mu ku bakadoogo abalwana olutalo lwaleeta Museveni mu Uganda. Obadde mu Limelight
okumala emyaka egiwerako ng'oli mu katemba oli ku radio n'okukola emikolo egy'enjawulo ne mawulire era oludde ku radio naye oganye okuyiga 1 gwe kennyini programu z'okola emmengo za byabufuzi gw'omu ku beetabye mu lukwe olusaanyawo Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka bwe yali nga wangabusiddwa tuvayo kwogera kigambo kyonna wabula nga mwadda mu nkuubo ne mukukuta nga mwogera bige bitakwatagana olw'okuba nti mayiga mukama wammwe abawakanya enkyukakyuka bwe muleeta okubeera ku TV ne ku radio abalwanyisa bazzukulu ba Buganda batuufu bwe muleta ku radio ne ku TV okulwanyisa abaganda batuufu Medi Nsereko oluwaddemu okuwagira NRM ne NRM ekyegenda kuva ojja kusigalawo awo ku radio si bagenda okukuziika kiki ekigenda okwogerwako weetabye mu kulwanyisa bazzukulu ba Buganda baagala okununula Uganda mukulu wandibadde nga gwaga nti oli mukulu mu mawulire weewala nnyo okuleeta programu nga tekuli bantu basobola kudda mu bibuuzo bantu booleese kuwaayiriza na kusala mugambo ku bantu naddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Medi Nsereko komya omuze oba tokyasobola kukwasaganya nsonga z'amawulire na byabufuzi mu ggwanga ekirungi olina obuteze bwa Bungereza de Bungereza okola emijjo gye wakolanga edda nerekerawo okwetaba n'okuleeta abantu abalwanyisa Kyagulanyi n'okulwanyisa Obuganda olwalira amataka ga Buganda gonna bagasaanyize bagatutte tosobola kuvaayo kwogera wabula ekikuleetesa abasajja bano kuteeka Kyagulanyi wansi omwana wa Buganda ku programu zewakoze wiiki eno nga tufundikira waleese omwami ono najja n'akola obulimba bwenjagala okusangulawo olwaleero waleese Abedi Bwanika okwogera ebigambo bitakwatagana naye njagadde nkole ebigambo bino nsaanyeewo obulimba buwakoze nabo nga oli mu programu olw'ensonga tukooye enkwezenge eziri emmengo Abedi Bwanika bwe yazze mu studio yayogedde ebigambo bino byenjagala okusooka okumenyawo nga sinnamenya ebigambo bino kansooke mbategeeze mwenna Baganda tebakusiriwaza nti kuliko abasajja abadde mu DP block n'abali emmenga baagala Museveni aveewo tekisoboka bonna bakozi ba Museveni Abedi Bwanika ne Nsereko Muhammadi Mayiga Mpuuga Rwega Sseggona n'abala mwenna temwagala Museveni aveewo tukimanyi bulungi nnyo kyovula mukola enteekateeka zonna ezigenda mu diaspora disorganizing a NUP which is okay muyina right ne mukomye omuzigo okuleeta abantu abavumirira muzzukulu wa Buganda nga nabo muli Baganda Medi Nsereko njala mbulira lady emujjo alyogenzeeko mu West oba mu Kampala nga abeeyita abanyankolo abanyarwanda bavuma Museveni njagala nte ready yemu nga abanyankolo abanyarwanda bavuma Museveni abavuma abanyankolo bannaabwe nga mu Abaganda batudde Mmengo bwe mulwanyisa muzzukulu wa Nambi mu 2006 kuno kwe kuteesa Museveni kwe yasooka otteekawo n'abasajja abo wulira As I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should have 2 people. Each party which is represented in parliament. How much have you spent in this? Not much. You are the one who was reminded me. No, we shall take you because you are the presidential candidate. We'll give you a special slot. Yeah, we think that it's important that heads of political parties meet regularly because we are all working for the betterment of the people's lives in Uganda. We are entering a new phase of multi-party politics. And as the one who won the elections,
I thought it was my duty to take the initiative and contact the other people, the other contestants, so that we create a culture of letting the people know that politics is not a war. Apart from the symbolism of getting together, there's also the substance of actually discussing and solving issues. One can want to say something. Right. Kuvadda Bwanika tabalimba mukozi wa Museveni. Era ibatandika okutesa ne Museveni okuleta the iPod nga bakola business zaabwe ne Museveni. Kati bwe yazze ku CBS okwogera yerabira nti ffe tulina ebyafaayo tubeera nabyo. Omukulu bwe yazze okwogera yayogedde bw'ati. Kansooke nzijjo kano kennyini ke yayogedde bw'ati. Kiwali y'omuntu mukulembeze mukulumeja amanyi byakikulembeze agamba nti toyogera na mulabe wo oyogera naye n'ojjayo abantu bo gye tulaga wa nkulumeji gye tulaga abo temulowooza nti bakkiriza bukkiriza ekyo kyakomyawo njagala owulira bulungi nnyo kasita bamala okukkiriza nga baga nti Bwanika ye yatutuma Bwanika kati babalina ate kukwata Bwanika nina bagamba obwongo buno bw'abasajja abakulu bwe mubajerega empolampola kasita bakkiriza abo abali abakkiriza kasita baga nti ffe tukkiriza gino emisango twagikola kati ekiddako bagenda kuwandiika statementi zaabwe bwe wali okola omusango uno ng'oyimiridde n'akulabye emmotoka ng'ebwatuka kiki ekyaliwo ali yakutuma ogenti Bwanika yali ayimiridde wali awo kalaba akabalako Bwanika yali ayimiridde okumanya nti yali ayimiridde agati mukebere essimu yange ku lunaku oba teyankubira ku saabwezi ate olwo Bwanika tebamunonye kakati abannuupu ab'okukwata bennyini bagenda kutandika butandisi ebyo bigenda kubeerawo kubanga mwefuula abagezi mu kintu kye mwali temumanyi politikisi mwakamugjamu vaba mumazeemu ekiseera tubabuulidde ekyokola mutuvumye mwogedde buli kye mwagala kakati muli mu makungula mugenda kukungula kino kirabagala okudaala gano makungula genyini ali kudaala ebyange byogeramuwuliriza bw'owulira ebigambo by'omukulu ono ng'ayogera nti bo abalina experience by'obufuzi babagamba ne batakkiriza day one oba okuviira ku lunaku olusooka lwe bakwata bacomrades baffe ebuka mu bizinga by'Essese ono musikulu yajja ku CBS kwennyini mu ntebe yennyini olunaku lwe lumu n'agamba nti ye ne banne bagenda kuteesa ne Museveni okuta abasibe ye kennyini mujjukira bulungi nnyo kubanga ye yali amanyi enkola ya Museveni n'emizano gy'abadde akola kwata abasibe bakuvuganya omala obakkiriza emisango kati ojja kufunirako abakuvuganya abatuufu oba munfuna bulungi kati ye kye yali agala mu ntandikwa nti Kyagulanyi akkirize akkiriziganya ateese ne Museveni yeri kiggwe nga bw'akyagala yagenze mu maaso n'ayogera kuba agambye nti abakwatibwa we bali bangi katandika butangizi kitegeeza nti olukwe yali alumanyiiko mu ntandikwa nakano mukawulirize wulira bulungi Kyagulanyi ali ku prison bamukwatira mu ngafenda gyetu ye passport ye agifuna ate okutambula ng'atambula ensi yonna eyo negotiation etagenda mu bantu balala yangeri ki uliriza kooti esobola okuddiza passport bobo sobola okuddayo n'ofuna n'osaba passport kooti n'egikuwa ng'owaddayo mu kololomeya waddayo mu kooti waddayo mulina lwe mwaddayo. Mukulu wa Bedi Bwanika bero sigenda kuyomba na wadde okuuma ekigambo kyonna njala kutwalako ko mujigirizo nkuyigirizeemukko kansooke nkuzze ku bizibu byagwawo mu Arua. Omukulembeze omulonde bwe yagenda mu Arua yali alina omugwa agenda okukubira kampeyini
ebyago byonna mwabimanya batta muganda ffe driver Kawuma n'engolokolo lwakutta Kyagulanyi. Gavumenti yo gy'oweereza ya Museveni yateeka ebyokulwanyisa omuli emmundu ennyimpi n'empanvu mwali n'amasaso muli n'ebyambalo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era baamukuba bubi nnyo bamutwala omusiba. Bamala omusiba ne bamuyimbula. Bamala omuyimbula tewali kooti yonna yaddamu kutuula officially ng'egenda kwogera ku misango egyo egyali mu Arua. Mukulu Abedi Bwanika bw'obanga ozze okwogera n'abantu tuli bakulu tutegeera. Njagala ombuulireyo kye tuyita open session eza kooti ezaatuula nga bavuunana Kyagulanyi ku misango gy'okusangibwa n'emmundu oba n'okutta Kawuma. Nga kooti zaali open nga bawozesa Kyagulanyi ku misango gy'okusangibwa n'emmundu n'amasasi n'ebyambalo ku lunaku lwe batta Kawuma. Bwe tugamba nti open case oba open hearing kiba kitegeeza nti emisango giguddwa mu butongole. Era njagala ondeetereyo akatambi ng'omulamuzi agamba nti Kyagulanyi okutta mu kkomera wano sooka ogenda oleete paasipooti kyo okuwa beyiro. Akatambi kaleete tekaliiyo. Mukulu Bwanika lekera okubuzaabuza abantu. Tuli bantu bakulu. Era gavumenti bwe yamanya nti byakola byonna bya kisiru tebaateekawo kooti enzigule Kyagulanyi genda kuwoza misango egyo kubanga obujulizi baali tebabulina. Kati gwe kyoteekawo. Gwe njagala oleetera akatambi kamu nga kooti yatuula negamba Kyagulanyi okkuta sooka oleete paasipooti yo wano. Tekyaliwo. Ne looya olw'olumu akola ng'olumu n'ategeera akugambye nti omuntu wadde mbokodde mu kooti n'asaba paasipooti ne bagimuwa ekyo nakyo gye kiri kisoboka kiri applicable. Naye ku olwo tewali kooti yatuula n'egamba nti Kyagulanyi leeta paasipooti yo wano tugenda fuluma ggwanga mpaka ng'emisango giwedde. Wawulira omusango gwonna nga kooti bagigudde bateesa ku misango gy'okutta Kawuma n'ebyokulwanyisa byabasanga ne Kyagulanyi. Kyenjagala Mukulu Bwanika bw'obanga okyayi omuntu ate leka mwogerako bitategerekeka. Ekyokubiri kyenjagala ensi etegere kikino. Mukulu Abedi Bwanika ffe Museveni gwe tulwana naye si mukama waffe kuba yensonga lwaki twogera ebigambo nga tubyogera nga bibiri. Ndi wano okutegeeza eggwanga Abedi Bwanika aleme babuzaabuza. Abaana bonna abaakwatibwa mu bizinga by'essese nga President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenza okukubayo campaign bonna wamu baali 147. Baali 147. Kubano kwaliko abamanyikiddwa abaana ba Nuupu saako n'abaana ab'oku bizinga abavuzi ba pikipiki be tuyita ababodaboda. Kati omukulu ono addira bano abaana 39 n'abagatta ku bano 147. Mukulu Abedi Bwanika abaana 39 njagala bakunnyonnyola obaawule ne 147 ab'ekalangala ku baana bonna abali mu kkomera essaawa zino abavunaanibwa emisango mu Marshal Court temuli mu mwana w'ekalangala. Bw'aba mwali baddamu muzimukwata ku kyengenda okusomesa okitegeere. Yawula 39 ne 147 ab'ekalangala. Kuba ne 147 bakwata ekalangala babakwata tetunnalonda nga tuli mu campaign. Bana 39 bookera yiminga babakwata ng'okulonda kuwedde. Do you copy that? Ndi wano kusomesa otegeere bulungi nnyo. Mulekera okukola blackmail propaganda nga muzo teri bagenda baddamu. 147 baasosolamu abo abamanyikiddwa ennyo era baatikkibwa ne baddizibwa e Kampala. Bano abantu bamanyikiddwa ennyo nga bamubizinga bonna baatebwa bulungi ne badda ewaabwe. Wantewaliwo kuteeseganya wakati wa Museveni n'ebbembe ly'abantu bano bata. Tewaliwo negotiation zonna zagenda maaso. Osobola okukubira mukama wo mpuuga n'ombuuza kubanga naye omu kuba kutuma okuteesa okutaba Edi Muto kwali luddawa. Era ni yakusheyalinga. Era mu kuteesa kubeerayo awaayo n'afuna. Ebeerayo awaayo n'afuna. Kuteesa kubeera mu give and take. Osobola okubuulira public abantu bano bonna abaakwatibwa ekalangala baawaayo ekyokuvaayo. Tekiriiwo kubanga tebalina musango. Era Museveni kiki yasaba tekyaliwo kubanga yali talina kwakisabira.
kati tugenze awo makutegeeza bwado besinga ko ngo bayita nti bekalangala ndoza kutegeezeza bulungi nnyo bano bakwata tugenda mutukyali mu campaign kati bana basatu mu omwenda okuli Machete Bolivia Lutaya Musanya Mojadini bwakwatibwa okulonda kuwedde bwakwatibwa batya bakwata mwana Olivia Lutaya gobakubira essimu ne bamulimbalimba n'amala n'agwa mu katego kabira mukwata bamala mukwata bakozesa essimu ye ey'omungalo okubira buli contact yonna eyali mu komuledi wa Nuupu ne bakwata okutuusa ku nnamba y'abantu 39 yali esobola n'okuwera ebisatu beebina wabula abamu oluvannyuma babuusibwa nti essimu bakubira nga Olivia Lutaya temugeze ne mukola ki ne mugikwata ne bakoma ku baana 39 after elections owulira bulungi nnyo ompulira Bedi Bwanika bana abali mu 39 si beekalangala nga bw'obadde oyogera ate bana abaana buli omu bamujja mu makaage tebabakwata kirindi ompulira bulungi nnyo era amaze mukomera emyaka 4 bweddu ndoza tukwataganye bulungi nnyo njagadde nkusomese kati mukulu wa Bedi Bwanika gobogambo ngenda kuteesa ne Museveni mukyanga oteesa ne Museveni okuva mu 2006 wali ofunye eki mu kuteesa ku ne Museveni kubanga tatuukirizanga kondagaano ye olaba ne Kabaka gwe yajje Bungereza bakola endagaano yamulimu okutuukiriza endagaano ye Nairobi yamulimu okutuukiriza endagaano gye yakola ne bayeekera banne Banyarwanda banne yamulimu okutuukiriza bonna n'abatta n'okutuuka waliwo nga talina muntu wasimba gwasobola kugamba nti ngenda kukulekera entebe eno ndagaano ki Museveni gy'asobola okutuukiriza njalo tegeze eggwanga eddembe lyo teriteesebwako bw'oba tewazza musango ompulidde bulungi nnyo ekirungi gw'okyeyolegeredde n'ogamba nti kasita bakkiriza kitegeeza bagenda kukwata omuntu kubanga gw'okimanyiiko ng'enkola bw'erina okubeera ndi wano n'essa lingi okutegeeza mukulu wa Bedi Bwanika lweyagaliza muka kitawo lutta nnyoko kuva 2006 oyogera Olungereza si Luzungu oyogera Olungereza tebakuwangako bwala DC wadde n'ekyaki y'okugulira ettako gizimbawo obuulira enjiri tewali kiwali ofunye mu NRM mpaka Nuupu lwezze n'ekuteekako amaanyi n'ofuna obwa Parliament kati wandibadde webaza nnyo Nuupu ne Kyagulanyi obutamusinikirako bulingaaya olw'ensonga bambi badde tolina kyoli kubanga kuva mu 2006 oli ne Museveni takuwangayo wadde ekintu kyonna okugjako kuwa $2 million 3 n'okwogera Olungereza naye tewali kiwandikoze kudda kufutubbala ku Kyagulanyi mulangira ebiga bitategerekeka kati mukulu Bwanika tukimanyi nti enteekateeka yammwe nga bweri yakwata Kyagulanyi ne bagamba nti bw'obanga ogoba musajja muno lekanga mwezi n'akuzza ensi yonna ekimanyi tikikyaliko kyakubuuza mission ya Museveni tugimanyi yakwata Kyagulanyi wuuyo mukwate James birungi kwoli mukwate Kyagulanyi mumuteekeko ejja treason gye mwagala gye namwe gimuteekeko uyo mukwate temutegana kumala budde Kyagulanyi waali amagere waasula mumanyiiwo mugende mumukwate Sibu gw'okudda mu studio tandika okubuulira abantu ebintu by'ekisiru nga mutambuza program za Museveni okutiisatiisa abantu okutiisibwatiisibwa kwaggwawo dda olw'okuba mubadde mumaze ebbanga muli ne Museveni nga muzanyira ebyobufuzi ku luno kyakyukamu kitya
embaga y'omuvubuka w'emyaka 18 ku 3 tefaanagana ko ng'embaga y'omusajja w'emyaka 9 gye muli mu kuzannyiramu. Museveni ali mu myaka 9 plus gwe muli mu kuzannyirako ebyobufuzi nga mulwanyisa abavubuka ab'omulembe guno. Kijja kuba kizibu nnyo okuwangula olutalo lwammwe. Kijja kuba kizibu nnyo okuwangula olutalo lwammwe. Byonna mugenda bikola musobola okutta abantu bonna be mwagala. Kyekikomekereza nga mulina okukoma ate ng'obudde butuuse. Musobola okutta ebyenjigiriza nga mwagala. Kijja kukomekereza nga bizzeeyo gye birina okuba. Muyinza okutta abantu temugenda bamalawo. Kubanga n'amataba agakozesebwa erinnya agaleeta agagamba Katonda okugamba Nuhu azimbe ekyombo era abantu baasigalawo. Obote yatta abantu baasigalawo. Abazungu batta Abaganda, Baganda baasigalawo. Museveni yassa Abaganda abasukka n'embokadde obusatu na kati we bali bakyamulemye. Ben Kiwanuka mwamutta yebune yagenda balabaze. Mutesa mwamutta. Sekabaka Mutesa mwamutta. Mutabani we waali. Mutabani mwagala mutta erejja kujjayo omulala n'ekikafuuwe. Kubanga kumwe kulina kumwe mwabali emmengo. Kulina okubaako kumwe kulina okubaako kino ekibaddamu. Kumwe kulina okubaako abagenda okusooka gwe mwagala okutta emagombe. Ekyo kyo kibabuulidde nze wendi wano. Kumwe kulikaalina okusooka omuntu gwe mwagala okutta emagombe. Ekyo very soon. Gobe ensi erimu emirembe. Kiki ekibambaza bulletproof? Abedi Bwanika. Mayiga ensi erimu emirembe lwaki mwambala bulletproof? Lwaki mutambulira mu motoka eza bulletproof? Mpuga Uganda beri mwiri kiki ekikutambuzanga weekweka? Bima Uganda erimu emirembe. Mulina abantu bamugenda okuleka mu muveewo. Ate nno kambagambe na kino ekisembe mu kiwulo. Essomo ly'osobola okusomesa omuntu n'akutegeera newankubadde yandi bateteekeddwa kutegeera. Kwe kumutulugunya nga omutulugunyiza wawe. Essomo ly'okutulugunya lyewantugunyiza omuntu nga badde alina obutategeera naye n'ategeera ng'omutulugunyiriza ewawe. Abakulembeze bangi baagadde okukyusa Buganda n'ogijjawo. N'omulina okujja ekibuga ekikulu kikola kukiteeka mu bitundu bira kyabalema. Museveni n'agezaako n'okujja ekibuga Kampala. Omanyi obusiru butta butya? Gwe n'ova eri ng'ovudde Rwanda n'ojja n'oga nti Kampala tali mu Buganda, Kampala tali mu Buganda. Okuva ku ye yennyini Museveni, bambi ba Parliament, ba RDC n'abakulu abasomero nti Kampala tali mu Buganda. Kati kyekikula ky'abantu betu wonaga nti Kampala tali mu Buganda n'okikkiriza. Ng'ogamba otegeera. Bakyusa amannya g'enguudo n'ebitundu mu Buganda musirise. Tewali akyogerako. Mukima kyekitwala okukyusa oluguudo tojja mu linnya lyalwo olukadde olubaddewo nga limanyikiddwa ne bateekako erinnya ly'Ekinyarwanda. Kima kyekitegeeza? Babikyusa musirise. Amasomero bagasse musirise. Amalwaliro bagasse musirise. Abaana babasse musirise. Bali mu kubba bantu musirise. Abantu babatta musirise.
Abedi Bwanika nojja noyogera mu parliament, nojja noyogera ku CBS. Nga toyogera nko kigambo kyonna free political prisoners, wabula nga gwoyagala kuteesa. Toyogera nko kigambo kyonna nti Kabaka ali luddawa, wabula ate muvuma bamubanja. Toyogera nko ku ttaka lyonna libagobyeko Baganda, Lusanja, Kiteezi, wa yonna, Kayunga, Mukono, Mubende, Luweero, temubyogerangako, muli mu CBS mukera kumacha kwogera, temusobola kwogera bintu bino. Kubanga mwajula nti bebufuzi mumuyina okubeera okulya. Kati munnange tumanyi nti mulwanirira sowaani yammwe na nsawo yammwe, nero zake kaseera ensawo ekameze. Kubanga abantu bategeera kyo kigenda mu maaso. Nze ndi musanyufu nnyo. Era sejjusa kuyingira mu lutalo luno. Kutaasa ggwanga na kwogera eri abo abakyusa obwongo ku biga by'enjogera. Newankubadde bba abasiru balina okubeerawo era oyinza obutabakyusa. Ne benkyusiza n'abategedde ensi bw'etambula bangi. N'olw'ensonga eyo saagala muntu agwe mu maanyi. Olw'ensonga nti bano abantu baaliwo era bajja kubeerawo. Wabula enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envubo okyusa. Tugenda kukyusanga envubo okuba tutegedde baani abatulwanyisa, badde batulwanyisanga batya, nga beekweka batya, beefuula batya, ekyo tukitegedde na buli kimu kye badde bakozesa. Nga nfundikira. Buno bakanjala bugende eri mwenna abasajja Baganda. Abalina kyalinawo obuuma n'amataka n'ebibugagga. Kyangu nnyo okuŋŋaanya obugagga. Oba kizibu nnyo okuŋŋaanya obugagga n'obuweza. Naye kyangu nnyo obugagga buno kugendako mu kaseera mpawe kaaga. Bassebo ne bannyabo. Emu ku nteekateeka z'abasajja bano namutaayike zaali mu nteekateeka yaabwe y'emyaka 5. Mwe mwali okujja obugagga ku Baganda n'okubasaanyaawo. Bakikola mu kimpooze nga bakozesa abaana baabwe be bakozesanga ebyokulwanyisa mu abasajja Baganda obajjako obugagga bwammwe. Batya buli kintu kyonna ekijja ne kibeera ku media oba kizenga kukyusa mawulire kye tuyita diversion, funamu ky'okiyigiramu weetereze gy'oli. Buli musajja Omuganda wano ng'olina abakazi abasukka mu 2, omu ku bo Munyarwanda alina mission y'okusaanyaawo mu ngalo zo lwakuba tannabeera nti bamusindisa akola ekintu ekyo. Newakuba tannazuukuka naye yakwetoloola dda buli kimu kyonna ky'olina akimanyi ng'alinze bulinzi kadde muga nti kati y'omugjeewo. Era nziramu bagamba nga nfundikira. Sibaganda kukola kye mwagala ne mubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota tibekava mu kisuuka kola ki kaluma. Buli alina ebyapa byo n'endagaano z'amataka n'ebibugagga bibiri, genda okebere ku byapa ebyo, okebere ne ku ndagaano ne ku nsimbi zo. Era obanga oli mugezi nkugamba kyusa ebittavuubyo na buli kimu okikyuse ky'olina. Olw'ensonga ebyokulabirako tulina bingi nnyo. Ebintu bingi bigenda mu maaso, abasajja Baganda battibwa, bajjulwako ma bizinensi zisendebwa, zigibwawo olw'abantu abakola ekintu ekikusifu kye mutamanyi. Ensonga zino ziyinza okuba engumukko okutegeerwa ensonga nti abantu abasinga obungi bwe bayingirira mu mbeera zaabwe ez'obuntu kye tuyita private life, abamu baliwo okukitegeera. Naye buli musajja alina Omuganda ng'olina omukazi asukka mu omu oba ku 2, kimanye nti kuliko omukazi alina mission ey'okusaanyawo atwale ebyobugagga byo n'okulemesa famire yonna agisule wansi yatwala ebintu. Yensonga lwaki mulaba nti abakazi abajja oba abasuuta balina obuyinza bw'amaanyi nnyo okusinga abakazi abalala basooka mu malyago. Kutokyebuuza lwaki? Basoma mission yaabwe nga gwe bogenda kusomera n'osoma business oba wasoma business okola obugaggawo bali babasoma lwaki? Asobola okukulaga laavu nga bw'ojagala n'esukka ne bw'ogimanyi kubanga baakimusomesa. Bw'amala okukulaga laavu ku nkomerero ya byonna aba alina okutuukiriza ekyamuleese okukulaga laavu eyo. Oba muntegeera? Mu abasajja Baganda, omukyala yenna ali ku mission asobola okukulaga laavu nga bw'ayagala agikulage n'oga kino ekyana kirina laavu kyamalayo. Gyakoma okukulaga laavu gyakoma okubala empapula. Mu bufunze bwe bammere beegudde akaleka.
kati abasajja mwenna Abaganda mwagwa dda akaleka baba bali empapula basigadde bba ne gula bone guzibajja ku masiga bayuweeri olw'ensonga temwategeera omukazi omuganda akugamba nti taata wabana tugenda kukola kino ABCD eno nsobi oyo batomwagala ng'oyagala onagamba nti baba agamba nti munnange kwokutewo taata juwa omuliro genda mu maaso tokole bino tokole bagenda kubajjako buli kimu kye mulina bakitwale kubanga bano babasomesa eyo laavu ensomese nga ya mission nzibu nnyo namwe abakazi Abaganda eri abavubuka abasomesa mission y'okwagala bebayita ba smart wire simanya ayagala nnyo amala essaawa 3 ayina omukwano bonna ebintu bino babasomesa laavu gye mulaba e Kampala kati nsomese yonna nsomese ya calculator nkiddamu laavu y'abakazi eri e Kampala kati abayina simanyi hips nyashi mabeere kiki jakoma okubeera n'amabina amanene amabeere ne face obwongo gye bukoma okubeera obutini bwe buti kati gwe gobakwata windows zo zifokasinga ku mabina mabeere na ka face ne weerabira ekintu ekinene watandise obugaggabo laavu eri e Kampala yonna kati nsomese si yeri eyaddala kubanga omuntu gwoyagala tosobola mutuusaako obulabi kutuuka mutta nakulubirwa kwagala bya bugagga kubanga mwena muyina emikono ebiri muyina amagulu abiri omusajja kyakola nawe osobola okikola mwasaba omwenkanonkano bw'oba onoonya bugagga nawe genda okole ofune ssente ogaggawale nkiddamu nga kiri ku sayidi zombi omusajja obanga oyagala ssente oyagala gaggawala nga bakusindika ku mukazi mwavu waza mutta genda okole nawe ogaggawale nawe omukazi bw'obanga bakusindika ku musajja ng'oyagala gaggawalira ku musajja naawe genda oyina amagulu oyina emikono naawe genda ogaggawale otegere ssente bwe zimenya mulekeraawo okutta abaana babannammwe nembala essenseene ewooma ku kiro mubisi gw'enjuki mulekeraawo okutta abaana babannammwe olw'ebintu teri agenda na bintu ne bw'onobba gulofa z'omusajja nobba essente nakyankalanya famire tolina kyogenda kutwala byonna ogenda bireka sirabago bali bazise mu kalina wamuzise n'emmotoka mukomye obwomaddu n'okwagala okutta abantu ompuliriza bulungi kyo ebisigalo mujja bifuna ku Rockstar Stars zijja kuba 2 ezakawungeezi olwaliro nsobeza mu essaawa mu yokka n'olw'ensonga mukama ba 13 mweraba tusinkane ku Rockstar Stars zijja kuba 2